Ko kigudde waani? Ategerekese nga Damba Derrick asangiddwa enkya ya leero nga yagudde mukabuyonjo eweza fuuti 4 e Bulaga B mu disitulikiti y'e Wakiso mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Oluvannyuma lw'abatuuze okuŋŋaana ne batandika okulangira ono nga bw'ali omu ku babbi ababasuza nga tebebase, yeewozezzaako ng'ategeeza nga bwe yagudde mu kabuyonjo oluvannyuma lw'abasirikale okumugoba mu budde bwa kafyu. Wabula bino byonna abatuuze babiwakanyiza nga bagamba nti bakamala okubbibwa mu nnaku ezitali zeewala ng'ono yandibanga yabadde agezaako kuketta. Be babbi ba muno yabadde alabika nabyaswama n'agwayo tebaagobye mugobe. Bulaga ku mwenda omwana yagudde mu ttooyi embeera nga yakawunga kweyiya muzeeyi kabinenti abantu bewawo okutuleetera akawunga nga tetukalaba. Karantini eno wejero tuteeka nze simanyiyo ate omubbi n'atali mubbi teri asobola kugira nti nze ndi mubbi omwana yabadde yakawunga leka agende ku poliisi baba yesazeewo. Oluvannyuma lwa poliisi okutemezebwako etuuse mu kifo kino era ng'eyambibwako abatuuze baleese omuguwa ono ne bamusikayo. Ono we bamubuuzizza kirayogera ebitakwatagana ekijja ababaddewo mu mbeera era babuzeeko katono okumuyisaamu empi. Nebagenda ne bamuyita ku poliisi n'avuddewo ssaawa 3 ne musiibula negenda n'ensanga wali abasirikale ne bangawa Atugambye osula wa muzeeyi tumuleese wano nga takumanyi. yagambye asula ssumbwe. Yatugambye bw'amanyi nga tumumanyi tugende tumuleeta wano nga tamumanyi. Abatuuze bategeeza ng'obubbi bwe bususse mu kitundu kyabwe nga baliko n'ekibinja kye bagambye kibatigomya era nga baweze okubeekolerako. Okweyiya kalantini bamwe okubuka ndozadde yafuna kakulya emmere tennatuuka eno emmere baani abagigabadde n'entamuntu atandise zitunda mu sikulaapu tufune abantu bafune kokulya kisiko tunywa akatunda bali mu kweyiya. nze nga chairman w'abavubuka mbagamba bannaye akawunga mukatuuse kubanga akawunga abantu tebakalaba. Wabula abalala kino bakitadde ku mbeera embi gye bawangaalira mu kiseera kino ne basaba gavumenti ebanguyize ku mmere nga tebannatandika kubba misana. Gavumenti mutusibidde mu nju twagala kawunga kaffe kaleyo katalaaga tuli mu kafyu tekireetere n'abavubuka okubba tetukyakola tutayaya ku kyalo lwensonga ya njala oba wasize enjala ng'olusi baana basize bakukabirira nga te baagala kulya okitegeera kati ng'olina okuyiiya. Ssentebe w'ekitundu kino Ssentongo Charles akakasizza okukwatibwa kw'omuvubuka ono wabula n'avumirira abo abakozesa obudde bwa kafyu ng'abantu bayingidde mayumba ne basooberera ebyabwe. Baleme kutaaya kati ssaawa 3:30 oba 4 ze yaguliddemu ssaawa ezo tuli mu kafyu yani badde abeera waka ssaawa ezo ssaawa emu naye abavubuka mbagamba bagumire embeera wadde obwavu bungi embeera eriwo ffenna tugimanyi naye agumire embeera. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Obanga yabadde asalakkiriza nga tagenderedde n'aggwamu.